Mukadde wange omulungi wangi kitange ekyamazima obwedda betulinda taata batuuse obwedda betulinda bakoze batya mukulu obwedda betulinda batuuse ekintanudde okwogera ntyo basajja ba Kabaka bambadde emitega nswera ate nga n'ebiziba ebiri nze mbuuza ye mukulu baba obwedda beba betulinze ye kitange kubbo kuliko alabika okwogera nga yayitako ebweyogerere mukulu kwali munkwasize enkasuka bigambo eyo ng'omaze n'okugiwa wudhu anga emizindalo n'ennaku zino gisooka kufuna wudhu ye kitange ayogera akute ku mimwa gye mpulire sebo kitange bannange eryo eddoboozi tusooke tulikubira engalo n'akaluulu lirabika okunyumizika nalyo ffe bazzukulu ba jjajja omutaka Walusimbi ebakka mu Busiro mmwe bazzukulu ba Walusimbi ebakka mu Busiro ye kitange omulungi kakati nno naffe mutusanze bazzukulu ba Gabonga Essagala bwaya ng'abatubugiriza abalungi be bazzukulu ba Nsamba Luwanda amiina sebo wulira engalo n'akaluulu nga tonnatuuka eno kakase ndiffe twabalindiridde dda kitange tusaba olukusa kusembera ne maama Diana atwine atugaa tumale nga gemebwa nga tetunnayingira wantu wonna wasukka bantu bataano anti era kaakati ffe musanze ejjaabu yaffe twagifunye dda eyammwe yatuuse kati kababaleete Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mugamba mutya mbalamusizaako bassebo ne bannyabo abali ku Extra Digest mugoba nsonga amandoboozi nze Ibrahim Mukasa era nga tuli Kampala wabula nga akadde kano tuli mu bitundu by'ensangi ekisinga mu byonna kwe kutabula eddagala taata doozi nsanze ejjaabu baagikoze dda era naffe twanguyidde nnyo eringa mpiso ya sukaali mukoze mutya ne bw'oba oliwako ogyekuba omulwadde wa sukaali kyogamba muzeekubye dadi tuzeekubye bwe muba muzeekubye kaakati njagala buli amala ogifuna ajje naawulire essanyu n'emirembe muffe bazzukulu ba Gabonga weewaawo sebo mbanirizaako tuleese omukolo okwanjula kw'omukyala amanyiddwa nga Shanita. Omukolo guno of course gwayitiddwako ab'amawulire batono nnyo era nga ab'amawulire abayitiddwa ku mukolo guno bayitiddwa mu ttuluba ery'okujja nga mikwano sisi kavarenga owaaye mulenzi abo boolaba nkuleetedde Mukama akyatukoledde ebyamagero mu lwejja luno be beeteekateeka 2022 nabo okutulaga ensonga nga gye tuliko olwaleero baagala okuyita mu kya Betty Ethel Nalima abo beebo bamuwadde ebitaano gyokka tebamwongedde ekisanja kaakati baabo kabakubuuzeeko kale nnyabo eradde nnyabo tulina ku nsiiba ab'effumbe mmwe muli mutya muli bulungi ab'emmamba amiina kale nnyabo tulina ku nsiiba mmwe muli mutya tegatubonyaabonyezza mwatulagirira bulungi amiina amiina nnyo sebo taata wangi kkiriza njagadde enkola ye yawaka wano ekkala emmyufu n'oba nayo ey'ekamwokya eya kyenvuyenvu ey'ekyaddondo kale n'otakomana ku ekyo na bano abakiragala yadde batera okutta obufumbo n'abakyenvu nabo n'oba nabo taata njagadde olujja luno mugatta nga luguudo lw'Entebbe essebo ku makya lutwala Kyagulanyi ng'agenda mu Amerika akawungezi ng'omukulembeze akomawo Kampala mutuntu nga Besigye agenda najja nankumbi nze njagala oluguudo lw'Entebbe kati nawe ko wasenga kati bano kambajje eno kyakubiri ku kyo abazze ku mukolo guno abasinga Saabasinga omuwendo ogusemberayo ddala obunene bayitiddwa wabula nga kuzzeeko n'abantu abatonotono abazze ku lwabwe
omuwala lwaki tetumuwa program ku Delta mukulu mukiibu ng'ayogera bulungi omulala Natu ekimuli kino kiriko karet tiwabibopawa kiva omutambulira mu mutima omulimu nga musaayi ke kamuli kana akared kantumye kugambe you're really welcome webale kujja mu maka gaffe namufamile yaffe toyunga kufenga abefu ulire efumbe nange omwana akuwaana n'akwerabiza n'ab'ebijambiya. Omukyalo ono amanyiddwa nga Sharita Namusoke. Abasinga gwe mumanyi nga Sharita Mazzi Mawanvu, abasinga gwe mwayita nga Sharita Mutaawe, eyo yavaayo era oyo ye yali omwami we, ne baawukana mu bulungi oba mu bubi, ebyo tetujja bitunuulira. Era erinnya eryo erya Sharita Mutaawe tebakyali muyita, ye Sharita Mazzi Mawanvu Namusoke. Olwaleero luno njagala kutegeeza nti akoze omukolo makeke mawuuno ennaku z'omwezi nga 20 omwezi ogwa October. Omukolo gubadde wali mu gardens ezimanyiddwa nga La Plata Gardens Ensangi, we wabadde omukolo. Abagenyi abayite batandise okwesomba ku ssaawa zibadde 3. Ssaawa 5 omukolo ne gutandika. Mukolo kikaaki kwanjula. Kituufu tekitegeeza nti bwe yava ku bukedde embeera yali mbi nnyo neya bukedde yali nnungi, but we look for something better. Bwe yali akyusa okuva ku bukedde TV lwali lunaku lwakusatu bwe luti nankubira essimu nga simanyi kyagenderedde nga nze gwayagala nsalewo, nambulira benefits za bukedde ne za Delta. Decision gye nakola mbi, ey'omusajja gye nakoze mbi, omuwala ono simusaze bulamu bwa bakubira engalo ez'amaanyi yempulidde byombi. Eno basasula bulungi naye bano balabika basinga kuba ku lwokusatu olwo omukolo ogwaddeko ku lwomukaaga wagukolera ku TV ki Delta taddanga mabega naye nkakasa teyejjusa kati emmotoka eri ennene gy'ovuga ekutwalenga ku mulimu naye bonobanga otwala abaana baffe awaka ku ssomero vuga kana akamotoka sebo taata wangi bona batugulira maama. Abamu ku baweesiza omukolo guno ekitiibwa tujja bakumenyera mu maaso awo. Sharita akola ku radio Super FM n'akola ne ku Delta TV. Mukyala wa kabi nnyo, mukyala ali organized, mukyala ow'amaanyi mu media y'eggwanga Uganda. Afunye okusoomozebwa bambi wano ne wali waliwo omwaka tuli myaka nga 2-3 yakola okukyala n'omwami amanyiddwa nga Kayondo Nkuba Kyeyo. N'agenda awulira amawulire nti omusajja mufumbo kino ne kiri kino n'amusuulirawo. Tuba tuli awo bambi ne wabaayo Haji omu mu kibuga Kampala. Haji ono akola mulimu ki? Haji adiringa mu byakunywa, tetujja kubyayogera. Haji ne beeganza ne Sharita awo ne banyumyamu awo ne bitatambula bulungi n'amuleka. Tuba tuli awo ne wabaawo n'omwami omulala era naye tebyatambula bulungi, Sharita n'amuta. Wabula obukyabuziba buno Katonda bambi n'afunira Sharita omusajja gwali naye kati Jeff Kawesi, era ng'ono gwayanjulidde bazadde be wakati mu masanyu, wakati mu kunyumirwa, embeera nnungi, buli kimu kirungi, buli kimu kitambudde bulungi. Era nga ezimu ku highlights z'omukolo nja kutandika n'okurecognizinga abamu kuba amanya babadde ku mukolo. Kubaddeko omwami Ibrahim Mukasa, kola ku radio, akola ku TV ne ku YouTube. Ne kubaako ow'ekitiibwa Mbebitiibwa Abe Mukiibi, ngono is a celebrated radio personality and TV personality, atenga is a renowned actor. Ne kubaako President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda ne East Africa, omukyala Silivia Namutebi, abasinga gomanyi nga Mama Fina. Omukolo guno wonna omugate gubaddeko abagenyi 3. Njagala nsooke nkuweeko ku fiiru Mama Fina
kyakoze omukolo tekibangawo. Mujoge aleno nabo oyinza okumulowooza nti gwe mujoga kalikola boti mulezi nga sonnagenda komawo wano jangu nze abaavu wawano anti waliwo omuntu atajogera mama Fiina omwana oyo munjogere aleme kuddamu nedda sooka okome kweyemu kasooka akujoge akati gwe ensaba yakijolina mujoge ye kati omenyekera kikwata bando yonna ogimpe mulezi yegera awo mama Fiina kati kola boti lete baasi endala akujoge wa mama Fiina kati mwami Kaweesa mugira mu tusonyiwe ebyo mwe binajjedda mpamala okukola lete baasi endala nkulage gwojuwa ndeeta endala mulezi ngende nombukedde wajja tandije nedda kiri bwekiti njogani waliwo embeera ejja bw'oba onootuuka mu bwakabaka obw'omuggulu Yesu Kristo agamba bwati nti temulituuka mu bwakabaka bwe nga temuyise mu nze nga tempita mwali oyisewo ogenda wali nayise wano wone kati jangu wano okulage wano kati gende wajja naatiwuli oyo aliranye mama Fiina oyo Roseti oyo naye ajoga oyo amuliranye enyo famire mukama nga yajoga kakati ate okutuukako ono olina kuyita kwoyo naye mujoga olina kuyita kwoyo oyo kati naye mujoga endabe Mama Fiina ayiye sente ku mukolo. Mama Fiina agabye sente. Mama Fiina atadde sente mu mukolo. Mama Fiina awanise omukolo, yeetisse omukolo. Mukyala mugabi, mukyala ayagaliza. Era gye biggweredde ng'essente zikunukiriza mu bukadde bw'e Uganda, Mama Fiina aziwadde omugole. Ekintu ky'okugaba essente n'okudduukirira abali mu bwetaavu, Mama Fiina yakyesigaliza mu ggwanga Uganda. Kikyo yakimala. Era okukkakkana ng'omukolo Mama Fiina agutadde ku top. Sharita mbuuliza ku gw'osinga okwagala ku bantu bonna abakuŋŋaanya obwoyi buno. Kale bubu kyamugambye mutojjeko akajanja temutuyitanga temutulumya njala mbudaddi bebi muwene botulo mujjeko n'omuzindaalo bwe baba batandise okubuuza kw'abagole kuwe kaakati mulenzi sebo nze nkusalidde okulya olusuku gw'otuukire mu kubyo eyo nga nkugjeeyo njagala tutunuulire ebimu ku birabo ebireeteddwa ku mukolo guno. Omuko aleese emmotoka y'ekika kya Toyota Wish modo 27 silver mu langi, n'agamba eno ya maama amuzaalira omukyalo omulungi. Taata naye ne bamuwa ekirabo kya bajaaji bokisa. Ojja kwetoolangako ku kyalo taata, avuga mukaawo obuuze ku bantu obawuubireko okuzaala kujaagaana. Maama ne bamuwa tanka ekuŋŋaanya amazzi ya lita 1,000 era ne bamwongera n'ente 2 alunde anywe ku mata. Omukolo gutambudde bulungi. Shanita akyusizza engoye, ebirabo bibadde bingi. Sijja kuluyisaayo eyo, njagala kutegeeza tutebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park, ekizimbe Fortune Plaza SF Zone SF12 omwaliro ogwokubiri ku Arua Park. Basaabaze maali okuva China paka Mombasa. Ate nga yo Ross Coffee Academy etendeka ba baristas abakabi abatukanye n'omutindo gw'ensi yonna basangibwa ku Alwa Damolao Airport Road, Abu Dhabi UAE. Ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi. Njagala bwe tukkirirako eri osobola okwebuuza baani abayimbye ku mukolo. Mukolo gubadde gwa njawulo, kintu kikyuseemu kwawukanako ku mikolo emirala. Sharita akivuze bubwe. Njagala kwebaza bakiddaawo oyogeredde bulungi omukolo.
oyogedde bulungi nnyo. Kankuwa fiiru y'omukolo. Naye nga sinakuwa fiiru ya mukolo nkujjukiza nti Almeredian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekkata basangibwa ntindaawo ku kafene stage ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi. Almeredian Ventures Limited ate nga yo Dynafarm balina supplements, balina fertilizers, balina immune boosters ezakabi, so beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Kankuwa omukolo ogunyumirwe. Kituufu tekitegeeza nti bwe yava ku bukedde embeera yali mbi nnyo neya bukedde yali nnungi, but we look for something better. Bwe yali akyusa okuva ku bukedde TV lwali lunaku lwakusatu bwe luti nankubira essimu nga simanyi kyagenderedde nga nze gwayagala nsalewo nambulira benefits za bukedde ne za Delta. Decision gye nakola mbi, ey'omusajja gye nakoze mbi, omuwala ono simusaze bulamu bwo bakubire engalo ez'amaanyi byempulidde byombi eno basasula bulungi naye bano balabika basinga kuba ku lwokusatu olwo omukolo ogwaddeko ku lwomukaaga wagukolera ku TV ki Delta taddanga mabega naye nkakasa teyejjusa kati emmotoka eri ennene gy'ovuga ekutwalenga ku mulimu naye bonobanga otwala abaana baffe awaka ku ssomero vuga kana akamotoka sebo taata wangi olaba tugulira maama ofunye omukyala ddala, mukyala omukozi, mukyala omumalirivu. She's a very determined lady when it comes to work and making decisions. You only bear with her with one thing, she's a plain thinker. She will tell you her mind. Kati bw'omanyi bw'odiringa nakyo naye ng'agambye ekyo kyo kye mumanyiko mu mirimu gyaffe. Shalisa tukwebaza. Jeff tomugaana kukola, muleke tukole tujja mukuuma ngera bwe tubadde. She's a team builder. Ffe waffe ku Delta, she brings everybody together. Much as programs eziyinza okuba nga zijja ku weekend naye tekikwewunyisa kumusanga nga building abantu bonna okubazaamu amaanyi n'okubeera wamu. In spite of anything, Sharita will always be there. Tweyanziza nnyo tweyanze. Abategese omukolo guno, taata sanyusa okulaba, maama sigenda kubanga nsukkawo wano. Ibrahim Mukasa ku lwa Extra Digest mugoba nsonga. Mubeere bulungi, mweraba.